nga tuze wabweru nga tuze wabweru nga nzijeko esimu yange obwedda tuli mu kulwana simu enkuba kyeyo yasulibwa wabweru olunaku lweggulo oluvannyuma lw'okubanja omusaala gwe munnange tutume bulungi nti ewaka ewatabawo nkolagana wakati wa Kadama ne boosi omukazi waba nga tebakolagana bulungi awaka awo watera okubeerawo embirigo. Boosi omusajja yagenda n'akwata ssente za Kadama n'azisindika e Uganda. Bw'amala okuzisindika n'akwata lisiiti n'agiwa boosi omukazi. Boosi omukazi nga yalina okuwa Kadama risiiti era bulijjo bwe kibadde nga kibeera baba asindika ssente risiiti n'agiwa mama n'agituusa ku Kadama. Munnange mama olumala okukwata risiiti eyo oba olwamaze okukwata risiiti eyo mu kifo ky'ogiwa Kadama yagyezibise n'asigala nayo. Kati Kadama ye akola agamba omusaala gwange nga guluddewo ku luno okujja lwaki ssente zange tebazimpa. Nga mama atandika okumugamba nti kubikwatagana n'omusaala gwo toyina kugamba baba oyina kugamba nze. Kumbe risiiti bagimuwadde yagyezibise oba yadde ayagala ssente za Kadama zife simanyi. Munnange nga Kadama abeerawo nga mama atandika omugamba toyagala genda kukola wa maama wange era tugenda kutema omusaala bw'agira n'amugamba guno omwezi teri ssente okitegeera n'amugamba nedda guma bajja kuwa ssente zo alimba okitegeera. Munnange lwakedde olunaku lw'okwosajjo aba ali mu ffumbiro nga okimanyi nti Kadama akasaala ko tonna bakalisiivinga aba ali mu ffumbiro nga munyiivu bizibu nga munyiivu bitya okimanyi nga tonalisiivinga akasaalako. Munnange nga baba yeeyisaako mu ffumbiro ng'asanga Kadama munyiivu ng'amubuuza kiki nga Kadama amugamba ssente zange salale wange sinnamulaba nga baba amugamba ye mama tannaba kuwa risiiti yo ssente zo nazisindika okiwulira ng'omwana amugamba sinnafuna risiiti. Munnange nga baba addayo mu nnyumba nga agamba omukyala ate omukyala nga tatandika lutalo ng'ayomba ng'omusajja amulemerako ng'omwana amugamba gwe sirika singa buzibu olwaleero n'enkya nga tebakwadde risiiti yo oŋŋamba nja kuba njogera ne boosi. Munnange ko lwennyini lwe bayomba mama nga akwata risiiti akawungeezi ng'agisindikira Kadama. Bw'amala omusindikira risiiti eyo munnange mama ndooza kyasigala kimuluma muli kati enkeera waalo lwe lunaku olw'ejjo nga akola ki nga ajja mama amusanga nga Kadama ali mu ffumbiro ng'amugamba lwaki toyagala genda kukola wa maama wange. Ng'omwana amugamba nze nasayininga kukola mu nnyumba emu siyina kukola mu nnyumba bbiri. Munnange nga mama asirika nga atambula agenda ng'amala akomawo mu ffumbiro ng'amuga oba toyagala genda kukola maama wange fuluma effumbiro kuba toyagala kukola fuluma ng'omwana afuluma effumbiro. Kadama olwafulumya effumbiro nga mama alisiba nga akwata ne Kadama amusindika ebweru nga ggalawo nga Kadama asigala bweru talina simu talina kintu kyonna kisobola kumuyamba. Olwavuddemu nga akaana kajja kaggula oluggi we kagudde ku luggi nga Kadama yabadde mugezi nnyo ng'afubutuka yeesoga ennyumba ng'adduka mu ruumu ye ajjeyo essimu. Mama gye yamusangidde ng'ajjayo essimu mama n'atandika okubba Kadama ebikonde n'amukuba ebikonde nga wamulwanisa omuggyako essimu engoye ne baziyuza. Munnange Kadama ng'asinga mama amaanyi ng'addamu adduka afuluma ebweru. Mama ng'ayambala bulungi nnyo ng'akwata abaana be nga bagenda Kadama nga bamuleka ku muggalo mu geeti munda ali mu compound naye ennyumba nsibe ne geeti nsibe omusana gunaali gw'omugwerako. Zaatuuse kiro ssaawa 5 nga Kadama akyali bweru. Nakulwejjo nasiibye ndi mulwadde saabadde bulungi nnyo n'amaanyi kati saabadde nnyo na ku WhatsApp nti message ze nazirabye bayindoza ssaawa nga 4 bwe nalabidde message ezize. So netandika okulwana nabe nti ate tasula bweru